kyonna abooluganda mwenna emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Ekyo kye kiramusa kyaffe oluusi ffe gye tugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsooka okwebaza bakama bange bonna, ssebo w'ekitiibwa omugenyi omukulu, ngenda kwogerera ssebo chairman eddakiika ntono. Yadde wali omanyi nga sipiika wo nti nsabuliza n'ennyenje ne zigwa, leero ngenda kwogera bitono nkusaasira taata. Omugenyi waffe omukulu ne maama waffe omemba wa paalamenti, abagenyi mwenna, bannaddiini bannaffe, abazadde, ba ogis, ba obis, na buli omu yenna mu kiti kye, buli omu oli nkulamusizza. Ayogera nammwe teri mulala. Muyinza okugamba nti ono bwedda atudde eri nga bagambye bajje. Nze Nasali Halima basirika bamanyi omuzaana wa Kabaka Nawandagala. Nawandagala ebiseera bino enkuba etonnya, endagala kweziri, ebijanjalo weebiri buli wamu green, akasota katambula mpola mpola. Era kamaze ne kabatuuka. Sooka okwebaza Katonda olw'olunaku olwali okuba nti nyimiridde wano ng'omuzadde w'essomero lino. Ndi mukyala muzadde, mpeerera abaana mu ssomero lino. Okumanya nazaala n'enderuka n'ewalala nninayo abaana. Naye ne wano nninawo babiri. Era nsuubira abaana bange omu ali mu senior 4 mukakasa ajja kusoma bulungi kuba Mr. Luchamzi yamukuttemu mu kubala. Ne Master Mulasa Solomon oyo gwe mulaba ye yansomesa Oluzungu nefuna distinction progressive. N'olwekyo taata nkwebaza. Mwebale kuweerera baana baffe nakubalaga ki kitangaala ne mutakoma okwo ne mutuwa essomero wano ate naffe litukole ki. Era nkakasa mu 2026 nga akalulu kawedde ngenda zaalayo omwana omulala myaka 7 ajja kuba asomera wano. Ekitali kibi. Munzikirize bategeeza obubaka bwange butono nnyo nti Halima mbadde kansala wange wano okumala ekisanja kimu nengenda ku disitulikiti ku kisanja kyange ekyasooka nenfuuka sipiika nesikomoko nenfuuka regional speaker owa Central Region nga ntwala disitulikiti 26. Maama nnyabo Katonda n'alaba nga waliwo abantu ab'emitima emibi ne bagamba oyo talina kugenda mu maaso ajja tuyiriza maaso awo atulemese. Ne bankuba enkokola nenkikkiriza nengamba Katonda yakola ki? Naye Katonda agamba buli lwofuna ekibi suubirayo essuubi maaso eyo ekyenjawulo. Mwana wo tuje twakoma okugwa gye tukomye okunyirira. Sigenda kukyewaniramu nti oba kiki oba kiki. Ate twasigala tukola pulaani eddako. Nensigala nga mpeereza Katonda nga nze chairperson w'abakyala wano mu East Buganda muziri mu region district 11 twaliremu ne Wakiso ne Mukono. Ekitegeeza byo nasoma bya makulu. Nasoma degree in public administration and management. Ye degree ey'okulembera abantu. Buli wetulula bwenti bwe namba laba nsobola okubakulembera. Babe bambi kyekiseera mbasaba nga nze nzize maaso gammwe nga ndaba nina obusobozi. Sijja kugamba maama wange nti takoze nedda. Era maama nkwebaza oli mubaka ow'empisa. Weebale nnyo weebalire ddala. Ate sijja kugamba nti nnoonyeza oba nsaba ompaakako nedda. Nsaba tubeere n'okunoonya akalulu okw'emirembe nga tewali akoonye mu ki. Tusobole okufuna omubaka omuntu omu bw'aba akulembedde n'agenda mu maaso. Tatuukeyo n'akoona abalala enkokola wabula ate asobola okuvayo n'alaba banne abaagwa. Abayambi ate nabo okukola ki? Okusituka eyo y'ensonga. Obudde mbumalawo ate ng'ebiseera bigere ddala. Neebaza Katonda mu kiseera kino munansonyiwa mbadde wano ng'obusimusimu bunkubirwa nga nze chairperson w'abakyala eyo tugenda kukyaza pulezidenti w'e Tanzania Honorable Samia Suluhu Hassan ng'ali wamu n'omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi era nga wiiki ey'ejja tugenda kuba olunaku lwakubiri. Naye neebaza Katonda omukazi ow'omukyala avudde entwete Champers nze maaso of ceremony ow'omukolo gonzani anayogerera maaso ga Suluhu ne pulezidenti wiiki nnini zibemu paka zindalokana nengenda mu parliament ngenda kuba omukazi alina 5 asobola okuvayo nenjogera n'ennyonje nezikwate ne bakkiriza nange nenjagala Champers negenda maaso. Azima nzikirize ssebo ssentebe omukulu ssentebe wa district Matamapu onoosonyiwa kuba gwefulaga beera w'enyale. Sitera nnyo okuba anti abagamba Halima talina ssente. Kituufu sitera nnyo okuba na ssente nnyingi naye ate Katonda yanyambanga ba cash. Mu butono bw'enkola ki? Chairman ebasa ya bitwalo 10 nsaba eyambeko eyo ngenda kuba nga nkikwasaganya oluvannyuma ate nkyawongera ebirala. Ekirala kiri ekirabo nzikiriza kituuke wa Mr. Karugaba olw'omukwano n'essanyu lyalaze abazadde bawana abazadde ffenna tukubire
Tata Masa Sembera. I want to give you this gift from the bottom of my heart. Olwokuweereza obulungi. Abasomesa bonna abalaye bavayi beyanza netuyana. Bannange temwerabiranga biri mu mukaaga aliima nasali omuzaana wa Kabaka Nnawandagala. Omwaka lubangi. Tweyanzenge abannabyabufuzi kakati nsaba wano okubaako kyenjogera ku lw'okuyimirizaawo essomero lino. Nze Kakooza Ronald Kamejeri, chairman wa National Unity Platform ekyankwanzi era candidate waffe 2026 ku ntebe ey'okutaano. Mubeereewo nnyo ku lw'amaanyi g'abantu. Then nzize wano si lwakuba byabufuzi byokka naye olw'okuba nti nze mukulembeze w'ekibiina ky'abalimi mu Kyankwanzi district kye bayita Twezimbe Area Cooperative Enterprises. Tweno tulima kasooli n'ebijanjaalo. Kakati tufulumya kasooli nga tumugaseeko omutindo oba omuwendo nga tumutunda mu kawunga. Bano aba citizen nga bwe bali baliraanwa baffe akawunga kaffe bakalya nnyo, mwebale nnyo okutuwagira. Naye tusaba era nga tukubiza ba director kitwagaseeko n'enkoko lunaku ng'olwa wiikendi ng'olwo abaana baffe mbafumbireko ne ku nnyama y'enkoko mujje mugigule ewaffe bongere okulya obulungi, si kawunga kokka ne ku nkoko mutukole ki mutuwagire. Ono gwenyimiridde naye ye maneja wa Twezimbe. Tuli basiimu kubanga mutuwagira era mugende mu maaso nga mutuwagira ne tunaaba twongeddeko. Oyo omunene ennyo gwe mulaba era yakwata ebyensawo. Twezimbe waliyo ssente, tuli bagagga era mumulaba yazitukwatira. Oli akola ku dduuka lya birime, twagala nnyo okulima okulungi kubanga kwekulaakulanya olima n'olima obulungi ofune ssente mu nsawo. Kakati olw'okuba naffe nga bwe mutwagala tubaagala nnyo, tuzeeyo ne bbaasa si amaanyi ya mitwalo 10 ejja kutuyambako okwongera essomero lyaffe ligende mu maaso. Sebo neyanza kusayidi eri okumpa omukisa 2026 wendi Mwami Kyere mumanyi ku luno luli yali avuganya kufuna kaadi n'agifuna n'asigala nayo, naye nze olw'okuba ye yaliwo kati temukiriza kugindekera ku mulundi guno nga bwe mwakola luli, emugimpa eya NUP ne ku LC5 mumpeere ddala kubanga gyegemaanyi genkyawulira ono akaddiyemukko. tweyanzenge oyo muwadde dakiika nyingi kubanga baligambye nti mutya naye kakati nyagadde akweya amanye nsi mutya. Mukyala Najemba Christine, abamu babadde bampulira abalala tebandabangako. Ndi mwana azaalwa y'Entwete Kabindulaawo era nga nva mu famire ya Mwami Nsaali. So nno nga bwe babagambye nti twegwanyiza, mu butuufu nze bwe natunulatunulamu nalaba nga nsaanidde entebe eya Women MP Kyankwanzi okujja okubaweereza ng'omubaka omukyala. So nno maama Christine Bukenya, abantu bangi tolowooza nti okuyisizaamu amaaso, byonna by'okoze tubisiima awamu ne taata akuliraanidde, naye nga nange ng'omuntu nsaba oneegatteko onoonyeza akalulu nange nyongererezeko ebyo by'okoze. N'olw'ensonga eyo emirimu gyo tugyeyanziza nnyo, naye abantu mwenna abakuŋŋaanidde wano mbasaba 2025 Najemba Christine mundabiranga ddala era mbasabye akalulu ka Women MP Kyankwanzi district. Mpozi n'ekirala nabasakiddeyo bursaries ez'abaana okuviira ddala ku vocational studies naye bafunirayo eza certificate, diploma ne degree nga buli anaaba yeetaaze information esingako ng'abaana basuulirayo ddala awandiike essimu yange. Essimu yange eya Airtel eri 0704 eya Airtel 0704 30 oba 32 95 neya MTN eri 0785 96 74 24.
omukama katonda abankuumire 2026 tugenda na byankulaakulana tulina okulaba nga tuleta technical schools mu Kyankwanzi tulina okulaba nga tuleta stores emmere okutumbula epeeyi y'ebintu eby'omuntu wa wansi tulina okugezaako okulaba ng'eddwaliro ly'Entwetwe tulijja ku Ntwetwe Health Center for okuliteeka ku ddwaliro eddene sobola okufuna eddagala erimala n'abasawo abatuukanye n'omutindo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebirala bikyali bingi naye olunaku si lwange saagala dduwamba. Omukama katonda abankuumire kulwa katonda n'ensi yange. Ndi mukyala w'NRM naye ngenda kuweereza abantu mwena mu bibiina byonna buli omu kyatuusaako engalo omukama akiwa omukisa. tweyanze mbasawo mukendeeza okuti era okyogerera ku nze neyanziza abagenyi abakulu mu byeddiini badirekita n'abagenyi ab'enjawulo olw'obudde mukkirize protoko ebeere bwetyo. Amanya n'eddoboozi Kikomeko Jorem eyegwanyiza okuba omubaka wa paalamenti 2026 era mutuuze okuva e Kyankwanzi. Kikomeko Jorem nno ye manifesto ye yayawukanamukko ku manifesto ezijja naye mu kufunza akatono Kyankwanzi balina we baatulabira. Nze njagala buli muntu yenna ng'oli munnansi ng'ogwa mu tribes zaawano oyambe abantu abatwalibwa nga abatali banansi okuba abanansi. Lwaki? Ssemateeka bwe yali akirambika yalambika n'agamba omuntu yenna nga wazaalibwa abazadde babiri nga si banansi tonafuna butuuze mpaka era ng'onakyolayizinze n'osaba obutuuze. Naye purosesi mpanvu. Kakati ffe twagala tugende mu paalamenti tusooke tutereeza akantu ako tugambe nti bw'ozaalibwa mu ggwanga oba mutuuze. Kitutaasa bino ebintu bibiri. Buli muntu yenna n'abali mu mmwe beefuula kirala ne bababba amataka kubanga bakimanyi atali mutuuze talina ddembe lya bwebange ku ttaka. Nze saagala mbikirire oba ngambe ki nga tonnaba kutuula ku ttaka n'ogamba nti ettaka lyetuddeko oba ekibanja kyange. Sooka okakasa obutuuze omu aleme kujja kukunyaga bibyo. Awo tusobola bagamba mulime mwanyi mulime enguudo mukulaakulanye amalwaliro. Naye ng'ekyo tekinaba bassebo ne banyabo eryato bwe liriba likka nga mwoli nange nga mwendi oligamba omwana yatugamba. Obudde tulina butono naye wendijja mu butongole nja kubanyonyola akatyabaga akali ku kutuula ku ttaka naye nga ssemateeka akutunuulira nga atali mutuuze naye nga gwe weemanya oli mutuuze. Naawe omutuuze bw'obeera ne neiba nga si mutuuze bwe kijja kikulya kubanga bwe baba bamugoba naawe bakugattiramu oba oliawo ne bakutunza ebibyo nga teweesaliddewo. Kuba katonda n'ensi yange ebirala tulibyongerako. Kikomeko atuwadde emitwalo 20 sizze ku ssimu kuno tweyanziza ssebo. Mukama yeebazibwe abooluganda, yeebazibwe Mukama. Haleluya. Amannya nze Nakayuki Primrose, nzaalibwa wano ku Mutala Ntwetwe Town Council, nva mu famire y'Amayanja Nnunga, Ebukojja nva mu famire ya Engineer Ndawula Kaweesi. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We need women at all levels. Twetaaga abakyala ku buli muki, ku buli mutendera. Era nsanyuse nnyo okulaba ng'omukyala akulira essomero lino nga mumanyi bulungi Ogi wange. Neewuunyiza ate nensanyuka nnyo nti abakyala ku buli mutendera tukola ki? Tubalina. Ate nga maama wange mu musaayi nno ebitali byewayirize. So kitegeeza tuli bantu balungi abasobola okulembera abantu. Tewali limiti yonna egaana mukyala kutuukako ekyo ky'abakola ki? Ayagala. Olunaku lwa byakusoma bananga okusoma kya bbeeyi. Education is power. Kubeera ne tuba twesimbawo bagamba olina okubeera
ng'olina senior 4 oba senior ki senior 6 kati nga bwe twaze ku mukolo ogw'okusoma education nga ge maanyi abaana abawala njagala musome era nga mu bintu byange byenjagala okukolako njagala okulaba nga abaana b'Ekyankwanzi bonna bakola ki basoma kubaze ndi mukyala muyivu from Makerere University neneyongerayo nefuna postgraduate diploma mu procurement and supply chain management era nga nina masters mu management studies kitegeeza ebyenjigiriza mitegeera era ngenda byongerayo katambulemu wano Katonda abatanandaba muneetegereze temuneerabiranga ku lunaku lumu neeyanziza nnyo neeyanzeege 2026 Nakayuki Primrose in Parliament wawawa eyanziza nnyo ane temukayita kagundi ka byabufuzi twagadde batuwe ku ssente neyanziza nnyo ssebo dayirekita era nga nze bwendiri nti ndi oge wano mukyala Primrose Nakayuki ebbaasa agirese ya mitwalo 10. neyanziza nnyo ssebo dayirekita era nga nze bwendiri nti ndi oge wano eddakiika esange sebaita zigenda kweyongeramu katono kansabe omwami ono alina kyayagala oyisaawo katono nnyo nange so ekitiibwa tweza nnyo tuyanze just otubadde obudde buti simanyi oba n'abalala n'abawo obudde bwekobakotwa naye nga kansooke nebaze ku banaddiini balamusizaako baganda bange mwenna mu Katonda omukama mulungi era ekiseera kyonna amanya gange James Wabobi oba Nsubuga James gemanya gange nga direct ku kitebe National Unity Platform era nga kyebikwano we nkiikidde pulezidenti wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekkumi. Ebigambo bingi nalyogedde ebigambo bingi naye sigenda kubyogera wabula nina obubaka butini bagenda okuyisaawo era nga buyisaawo mu luyimba lwa pulezidenti. Newenyimba lwa kunoonya kamere naye nga bino byenyimbako si byamasanyu muliyo obulumi obunkulukuta ku mutima koze kansibero njije byatule naye sebikyuse nnyo bannange naye Mukama labika nga yatwetamwa laba abaana baffe bwe tuzadde balabye okusikira ekisi kino nga kimaze okuzikira n'abavuzi baffe abanditulaze ekkubo mulimu gwe baliko omukulu gwakugaba nansi eno banaabandindi Katonda yesiga baddira mu linnya ly'omutonzi bannange Omukama abankuume. abakulu b'eddiini badayirekita head teacher abazadde ba ogi ne ba obis banaye ndi musanyufu nnyo okubeera mu kifo kino olunaku lwaleero era ndi musanyufu nnyo okuba nga munnyaniriza erinnya eryange yenze babiri ejjasenti nzaalibwa muno mu Ntwetwe tata wange ye Mawejje Ssaalongo Geoffrey Mukwaya era we banzaalaawo waggulu neebaza abadayirekita okubanga essomero lino likyagenda mu maaso era nga likyaliwo kubanga emyaka mingi oba oliawo amasomero mangi agatasobola kukimenteininga ne basigala nga bagenda mu maaso nga baweereza so ne badayirekita mbebaza ze badayirekita bonna dayirekita Lukyamuzi yansomesaako Oluganda ne mathematics dayirekita Kinene yansomesaako so no ndi mwana waawa neera wenzaalibwa ngenda kwogerako ku katono nnyo ku byenjigiriza yadde nga waliwo abagamba nti ebyenjigiriza by'ennaku zino bitambula bulungi bw'otunuulira nnyo curriculum gye baleeta kibi nnyo okuteeka omuntu akulira ebyenjigiriza nga teyasoma kubanga ye gye watuula eyo n'alowooza nga ye ng'aleeta bw'otunuulira nnyo curriculum gye baleeta eri abazadde wamu n'abaana esookera ddala eri expensive okubeera expensive abaana tebafuna kye beetaaga mu bujjuvu olwaleero omwana okugenda ku ssomero oyina omuwa smartphone oba kompyuta akole research ekitaaliwo
walowooza abaana b'eggwanga muba mubatadde luddawa. Nze nno ne ŋŋamba ekintu ekyo kikyamu. Natunudde is last week bafulumiza new curriculum eya A level ng'omwana agenda kusomera A level emyaka 5. Ddala ddala omwana emyaka 5 ng'ali mu senior 5 ne senior 6 ate nga ne university zigenda sigala nga zikola. Kati n'otunuulira eggwanga lyaffe gye liraga awo nno we mbagambira bannange bannakyankwanzi mutwegatteko bana NUP tukyuse eggwanga lyaffe. Mwegatte ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu tukyuse eggwanga lyaffe. Buli walaba owa NUP ng'avuddeyo bannange njagala mbabuulire tulina essomero leadership school e Kamwokya. Buli wa NUP agenda yitamu abisome kitegeeza bw'omulaba nga bamuwadde kaadi ajja kuba n'obumalirivu. Awo nno we mbasabira bannakyankwanzi bamaama bataata omwana wammwe babiri ejjasenti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu temumwerabiranga. Neyanzane neyanzege director. Eyanza tweyanzege bannabyabufuzi bano mwogereko obutono tugende. Nyanzanya Sebo, Director wa Toto Citizen. Yenze Kizito Moses, nimutuuze mu Ntore Town Council. Nga Director bwogaye mu bumpi, nze nasomeranga wali muyimbazi ba Obi ba Citizen naye nga ngukuba wabbali olw'okuba nti nali njagaliza nnyo Citizen ebirungi. Nabwekityo mbaagaliza abantu ba Citizen okujaguza emyaka 2 mu bulungi. Munsanyusizza bwe nabadde wano nga ndaba Oweekitiibwa Meeya nga bataddewo ambuleera ate ne wano ssentebe eyakwata fulaga ali mu ambuleera n'Oweekitiibwa eyakwata fulaga chairman w'NRM ali mu ki. Nabwekityo twetaaga ambuleera ffe n'omusana buleme kutookera mu nsi yaffe. Nabwekityo kino kyeyolese nti ffenna twetaaga okubeera mu ambuleera eno omusana gubeere nga tegutookya ngale tuli mu nsi yaffe eno Uganda. 2026 Meya Tubbi Ntore Town Council. Neyanza nnyo neyanze. Mwami Kizito ajja tuwaayo emitwalo 10 yeeyamye. Tweyanza tweyanze. Omugenyi omukulu banaddiini mwenna badirectors baffe abazadde abayizi abaliwo kati nange omu ku bayizi abakadde nammweyo nsanyusa okubalaba. Erinnya ninalimu Nkanji Solomoni omusajja ow'ensonga nzaalibwa omugenzi Nakamya Federesa yafa Amajambiya. Nzaalibwa omwami Senkumba Rekobowamu Kasanje. Ndi mutuuze mu Ntore Town Council. Ndi musajja musomesa mutendeke. Nasoma soso educational entrepreneurship. Nengenda nensoma complete practice ku ssomero ly'Emmengo ku Mengo Technical Institute. Nalaba nga ebizibu bye tusinkana mu nsi muno twetaaza okubanga wakitumanyiko ku mateeka nengezaako okujoyininga lo nagisomako akaseera katono olw'ebizibu temumanyi obulungi nenkoma wakati naye nga omugenyi omu bwe yatugambye nti tubeere n'essuubi nsuubira ddala nti obudde bujja kukya nzireyo nzikuse lo nyambe bannantwetwe be banyagako amataka ate oluusi nga tweyambisa bannaffe bwe twasindika mu mawofiisi. Mu bayibuli omwo kyemmanyi ffenna tudde bakkiriza mulimu omusajja yali mumpi nnyo kyemmanyi buli omu singa abeera bamubuuzizza asobola omugamba nti oyo Zaakayo. Sitole za Zaakayo muzimanyi? Sitole za Zaakayo muzimanyi n'omulimu gwe? Okay, yali musajja muwooza ng'awooza ssente ezaali mu bibuga naye oba oliawo ng'ennyanjula yaazo n'okkola ebyo bezina okukola nga tebituukirira bulungi. Mbasaba Nkanji Solomoni ekisabo kinaba kituuse muneegatteko okuba Meya Ntore Town Council tuve ku mulembe gwa maalamu gwe tuyitanga koolasi tufune koolasi olw'emirembe.
ebyo mbyogedde nga mbasabanira nga mbakakasa nti mwayerekereza bingi nnyo okulaba nti nange nkanti Solomoni nsibako ettayi n'ennyuma nga bwe mundaba, naye sirina mbeera gye nsobola kubaddizaamu kubanga sirina ssente, naye singa mwegatta ku ndowooza yange ne bakama bange bano badayirekita ntweteta buli kansu tujja kwaka ekifere ky'amataka kijja kugwamu. Ako kazannyo kange mu kulwanyisa ababbi b'amataka, ako kazannyo amasanyalaze tujja gafuna, kasasiro n'ebirala ne tulina akaseera kali tujja kuba tuwagamba manifesto bwe naabeyimiridde, naye ensonga enkulu olwasi n'enfuufu esuuse mu tawuni kanso. Kale mu bumpimpi leero olunaku tujaguza emyaka 20 nabagambye nasomerako wano nafuluma 2012 naye badayirekita bange mwena mbeebaza misadamulira minisa Lukyamuzi kibi nnyo nti maama yafa naye mwankolamu omulimu munene nnyo Misaka Lugaba, nze temundaba kunyuma bwe nti naye nali nsomera bwereere lw'amaanyi g'abadayirekita bano. Kyekiva olaba nti gyetuwangaalira eyo Kampala luddawa ndaba kinnuma okujja okuweereza abadayirekita bange bano nange banfunemu awamu nammwe, si weewaawo. Kale nakutte tulino nendaba nti abayizi baffe abasini ey'okuna bagenda otuula ebibuuzo gye bujjako beetaza okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Mbadde nsaba Mr. Director wange ojja kunkwatira ekirabo kino okimpeere abayizi b'esini ey'okuna kibayambeko nga bakola ebibuuzo byabwe, ate ne Katonda abawa omukisa n'ekirabo kyange ekyo akiwa omukisa nti banaabo bakikozesa nga bawandiika ebibuuzo bajjukire Misaka Lukyamuzi bye yabagamba. Ekyo nkibasabidde nga nyimiridde mu kitabo ky'okubala essula ya 6 olunyiniro tegatandika ku 22 mpaka 27. Mukama Katonda bwe yayogera ne Musa ng'agamba Alooni ayogere n'abatabani Alooni ne batabani be ayogere n'abaana ba Isirayiri abagambe nti mubagambe munafunanga omukisa, leka situla amaaso gammwe abawe ekisa n'ebirala. Mukama abampeera omukisa, twegatteko 26 nga tufuna kolansi omulungi atali malamu. Mukama abampeera omukisa, amina.